tahajjud unabuuza tahajjud yetandika ddi era eggwako ddi? Tahajjud yetandika ba'da al-isha. Ba'da al-isha. Kasita omala okusala isha ogasse oba togasse ekiseera kya tahajjud kiba kikoze eki? Kiba kiyingiddewo. Kiggwako ddi era kiggwako namambya kukola ki? Namambya kusala. Oba tosadde tahajjudi wabadde n'ebizibu weerabidde okkirizibwa kugisaala mu biseera bya duha. Emambya enjuba ekoze eki? Esituse ekigero ky'effumu okutuusa enjuba lwekola ki? Lwekyuka. Naye emisana teba witiri. Osala mu kifo ky'okusaala 11 osala 10 12. Oba obadde ogenda kusaala tahajjudi yo 3 oba 5 osala mmeka? 6. Nabbi tahajjudi bwe yamuyitangako ng'asaala agiriwa mu kiseera bya duha naye nga ayongeramu ki? Laaka. Tahajjudi kirungi nnyo okugisaala oli aba asobola okusaala akhirul layl ku nkomerero y'ekiro bw'aba agisaalira. Naye bw'aba tasobola bw'agisaala ku ntandikwa y'ekiro tekirina buzibu. Naye asadde ku nkomerero y'ekiro yakola ki? Yasinga. Ekirala tahajjudi terina muwendo gwe yawudde nti guno gwokola ki? Gw'osaala. Musajja yajja eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa salatul layl hadith ibn Umar muttafaq alayhi bwekyensuubira. Eswala y'ekiro tugisaala tutya? Ayagala kugimanya ensaala yaayo n'omuwendo. Nabbi n'amugamba mathna. Amakulu toola salaamu buli luvannyuma lw'eraka mmeka? Raka 2. N'amugamba fa in khashita subha oba otidde enjuba emmambya okusala fa awtir biwahida fasalli wahida tutiru laka ma qad sallaita. Sala iraka emu ejjulirize efule eraka z'osadde ezaki? eza witir ez'ensuusuuba. Nabbi n'amugamba omusajja omu ayu layl afdal, kiro ki ekisinga obulungi? N'amugamba jawfu layl, munda mwaki? Matumbi budde. Fasalli ma shi'ta, saala kyokola ki? Kyoyagala. Naye okuwanvuya oyinza okukendeeza omuwendo gw'eraka mu kuyimirira. Kubanga afdalu salatu lul qunut. Eswala esinga obulungi kwe kuwanvuya okukola ki? Okuyimirira ng'osoma ebigambo bya Allah ashraful kalam n'okendeeza ku muwendo. Oba oli waddembe nga okaluubirizibwa okuyimirira okuwanvu okendeeza kukola ki? Kukuyimirira n'osaala laaka nnyingiko keziwerako. Abu Dharri yasaalanga ekiro nga tebamanyi amalidde ku witiri oba ku shifa, ku muwendo ogwenkanankana oba ogwensuusuuba. Lekathrati as-sujud, olwo sujudu nnyingi zeyakola ki? Zeyasaala. Wahakadha kaana salaf, bwe batyo abaakulembera. Hadisi ya Aisha egaa nti makaana yaziidu, Nabbi teyayongerangako ku salatul layl kulaaka 11. Tetegeeza nti tulina kusaala 11 ng'abamu bwe baagitegeera, era teri mu baakulembera yagitegeera bw'atyo. Ekyo kikulaga nti ntegeera si ntuufu. Wabula bonna beegatta ne bagamba nti mina nawafil almutlaqa, zezimu nafuli almutlaqa. Mutlaqa zezo obusiraamu bwazita ne zibutakuteerako kawaayo, wabula zakulekera eddembe gw'osaale kyoyagala kyosobola. Oli ayinza okugaa nti Nabbi kye yakola kye kisinga obulungi kye tuba tukola, ekyo la shakka fiihi, tekirimu ki? Tekirimu kubuusabuusa. Naye ate mu biseera ebimu Nabbi ayinza okukola ekintu nga fi haqqihi afdal, ku sayidi ye nga kyekikola ki? Kyekisinga ku ye. Fi haqqil umma ate ekirala nga kyekikola ki? Kyekisingako. Kyova olaba nti as-salafu salih abaakulembera abalongoofu min as-sahaba, basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebaagamba nti tetulina kusukka muwendo ogwo, wabula baakola ki?
bayongerako kubanga buli lwoyongera empeera ekola ki okweyongera yeeyongera. Okay. Wabula kye basinga okubuuza nti bwe mba nasadde witiri awwal an-nahar awwalu al-layl nenjagala okuddamu okuyimirira nsobola yesu osobola okuddamu n'osaala swala endala ey'ekiro kubanga oli ekiro kyonna wadde mba okusala kyoyagala. Wabula bw'oba osadde wadde mba okukoma ku witiri gye wakoze eki gye wakomyeko naam gye wakomyeko gye wasadde awal n'oyimira n'osaala bbiri n'osaala era akazookola ki zoyagala. oba oli waddembe witiri gye wakomyeko ey'ekiro okugisazaamu n'osooka osaalayo era akeemu n'esazaamu witiri eri neziba bbiri neziba bbiri n'oddamu n'osaala ate n'okomekereza ne witiri ate era thabata min as-sunna hadisi ntuufu weri okuva mu hadisi za nabbi Muhammad nga nabbi salla rak'atayn ba'da al-witr yaddamu n'asala era akabiri oluvannyuma lwaki ya witr. kyova olaba nti ba'du salaf qala la'allahu ibn al-Mundhir aw ghayruhu ibn al-Mundhir oba omulala aga nti omwe era kannabbi ze yakomako okusaala ekiro ziri 15 oba 17 kubanga tuzibale ng'atandika witiri ng'atandika okusaala witiri yasaala ngera akabiri yasaalayo era akabiri zagguzaawo swala ya witiri bw'amala n'asaalayo 11 zo teziba 13 oluusi ng'amala n'asaala 13 ogattako ebbiri 15 oluusi nga bw'amala witiri ate ayongerayo emmeka endala bbiri ezo ziba 17 kitegeeza nti al amru waasa byonna byenjogedde thabitu fi sunna byajja mu hadisi bwe ziri ntuufu ddala